fula twali tumukuba tutuuka mulindwa muwonga afa tugenda omuzika e Masaka kati batuwa akazindaalo twogere kati bwe twogera ebyaffe akwata akazindaalo ate mu kifo ky'okukungubaga awetera ku ffe batutaasa butaasa bakuddira mwana wa munno King Saha mwana muto omwana yeeyiya bweyiya kati sente ze yayonoonye agenda zimuddiza abaffe kasolo gwosoose okuwagira gavumenti eno abaffe kasolo gwosembye okuwagira gavumenti eno nze kasolo mumanyi ayogeza fujjo ayogeza busungu ayogeza bampaane ayogeza malala ayogeza butujju ne bwaba ayogera bwati kazindaalo nze olaba li yakuŋŋaanya abakubi b'amasimu nti agenda bbawo emyoga nabaga temunteekamu mama wange weyeebase wenja okufiira ne kasolo weyagula kasolo yagula ebijja biwamamu byokubukojjako niyo Isima Lubega Ekibibi gwe ndi naye wano ayambadde ekisaati kimpologoma mpozi kingo eno eba diba lyango ayambadde ekisaati bakiyita kingo so gwe ndi naye olunaku olwaleero tuzze tuwaye mukokombozi baba Isima nsanyusa okulaba ssebo nange nsanyusa okulaba omwana yakusaza akaviiri anti nange nje kinyoozi ngenda mu bennatendeka bewatendeka b'osaliramu kakitegeeza nti bakusalira bwereere ez'enviiri lwakuba namutendeka teruliggwa iwe omutendeka gwa amagezi omanyige wamuwa n'obugagga bwa nsibo ate obugagga obw'ensibo era muwa ssente muwa ettwalo lye enviiri osala za mutwalo kitukusaza ez'omutwalo kubanga gwe tosala sitayiro gw'osala lumu tuvawo tugende ani yakulimba ate nze nno nsala mutwalo ne kaati w'ebiri oba esatu ani kyeŋŋamba gwe tolinamu kasitayiro konna nti kakati oba kati wano lekawo wano malawo oba wano malawo wano lekawo osala lumu basi twala tugende walakata wene giri tekimala gwe lwaki okeegombye omwana wakusalira omutwalo aba n'obwegendereza bw'amaanyi nnyo because takulumya ate akunyiriza kuba naye amanyi nti omutwe empepeta kwa mutwalo naye gwe twale mu kayembe oba mu bugundi bwabeeranga ku paaka yaadi wabeerangayo obutuba nga bakusazisa kamashini bwe kati mu katuba kati oba nti enviiri z'omutwalo tolumwa n'omwana akuwa obudde bungi ate era bwe bamala ne bakola ne masaagi ku mutwalo gwogwo bakola ne kamasaagi ku mutwalo gwogwo za layisi enviiri basalira za mitwalo 3 ezange za layisi kati genda mu Lady Morini genda mu ya Made Nsereko bagiyita Lediani Made Nsereko alina saluuni eri ku Balintuma Road oba bagiyita Lediani gisookerwako Ledi oba Lediani ngyerabidde naye nayo ya bbeeyi kuba alina ku Balintuma Road alina ne ku Martin Road baba Isima bitambula bitya tuli mu lunaku lwa Mande ensonga oziraba otya ku sayidi yo sayidi yange mpozi tugenda kwaniriza His Excellency Kawempe era wenviira wano ndi Kawempe wasobola kubeera mukulu wabeera nesibaawo so ensonga ya Kawempe essaawa zino naye we tujjidde olunaku olwaleero nga olunaku lwajjo mukwano gwo King Saha yabadde wa kubeera kyotera era yatadde ekiwandiiko ekigamba bwe kiti kiri mu lulimi luzungu yagambye nti nno kyannaku nnyo under clear circumstances it's very sad that under unclear some circumstances Maichotera Maichotera concert scheduled for today that was Friday no Saturday chabadde no Joe
kyabadde kyakubeerayo jjo kubanga ku Friday yali ku cricket oval then ku Saturday n'agenda e Mukono kati jjo yali wakubeera Kyotera ekivulu kye ne kiba nga kyasaliddwamu nagamba nti no it is truly unfortunate that despite fulfilling all the necessary requirements for the show to proceed the DPC and RDC bamuyitaani DPC oyo teyamwogedde wano simutegeera bulungi ow'Ekyotera and RDC of Kyotera simutegeera bulungi batubulire mu comment awo political failures n'agamba abali mu ensi n'agamba nti no of Kyotera have chosen to halt it at the 11th hour. I am yet to understand the justification for this unfair decision aimed at stopping me from performing in my own homeland of Kyotera. So show ye bagiyimiriza ne bamugamba tojja kuyimbawo naye mu statement ze yakoze ng'ayogera mu butambi obwakoleddwa yalaze nti no omukulu Kasolo Minisita Kasolo yakyusiza n'amuyita linnya ddala lyewategedde obulungi yagambye nti ye yakibadde emabega ne DPC ne RDC be bakibadde emabega okukola nga bayimiriza show ye Kasolo talina kyatasobola kukola Kasolo talina kyatasobola kukola kwegamba oba nkiyita enkya ne Kasolo ebyo byonna byokola abaana b'abantu bajja bikola ababo si yalina abaana abangi si yalina n'abakazi abangi kuga Kasolo yeefudde ekitagasa mu nsi nze nebonteeka ku gani point sisobola kuyita Kasolo minisita minisita tasaana naawe oli muyaayeyaye tasaana fuula twe tumukuba tutuuka mulindwa muwonga afa tugenda omuzika e Masaka kati batuwa akazindaalo twogere kati bwe twogera ebyaffe akwata akazindaalo ate mu kifo ky'okukungubaga awetera kuffe batutaasa butaasa yali awetera kummwe atya atugamba twogedde bubi gavumenti biki twalinze mu kyabayiza akanere oba kyoya netumuga katukubire wano mwali mwagala kukuba Minisita Kasolo twe tumukube Masaka era batutaasa butaasa ne tumukuba era twagala tukimanye tuma waleetera ettamiiro twagenda twetegese musajja musiraamu nga gwe ssebo tanywa kisiraamu tanywa nga musiraamu nga gwe ssebo naye kisiraamu omusiraamu takola ebyo byakola abo baswaza n'obusiraamu omusiraamu takola ebyo byakola kati noddira ekivulu ky'omwana ye Manisuuru oyo King Saha ye Manisuuru bamuzaala Butambala gobadde okimanyi nti bamuzaala Butambala atagamba Kyotera Kinsa agamba bamuzaala Kyotera mpozi nja kumubuuza Kinsa w'Ekyotera agamba Kyotera si w'eŋŋando mpozi nga yakulira obukulizi simanyi naye nga nja mubuuza mukwano gwange nenze njukiranga gwe bazaala mu ŋŋando naye kati okuddira musiraamu munno n'omukola ebyo obusiraamu bwe butyo bulagira ekyo kisiraamu Kasolo kisiraamu era nze Kasolo sobola musanga mu swala agenda oga nti assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu ng'eswala nagidduseemu dda sobola kubeera mu swala gyasadde kisiraamu tosobola kuddira mwana wa munno King Saha mwana muto omwana yeeyiya bweyiiya kati sente ze yayonoonya agenda zimuddiza abaffe Kasolo gwosoose okuwagira gavumenti eno Kasolo gwosembye okuwagira gavumenti eno abaffe Kasolo gavumenti eno yali ejja wali luddawa
abaffe Kasolo gavumenti eno bwe libegenda oligenda nayo kuba tujja bawalana tuwalane n'abaana bammwe tujja bawalana tuwalane n'abaana bammwe tumme abaana bammwe emirimu tubaziize n'abantu bawasa naye kati muba temubafaananye kubanga mugamba nti ebyo byennyini nabo byebakola emirimu bagigaba bagisosolamu abantu tebakkiriza kubawasaamu abali mu gavumenti ebyo twabigano tujooga ffe babadde bamma Bobi Wine omuzindaalo babadde buli Bobi Wine gwe yamma tiketi CBS gwekyaza buli atayagala Bobi Wine CBS gwekyaza bwe navuddeyo ne mbagamba nti temugenda mu nkuuka nga bo kyabalumye CBS n'enkuuka tusooka tubireke kubaga ekyo wakyogera kyaggwa nkyakyogera paka nga 3 mu lumu gwogamba kyaggwa ewaani nedda ssebo sebu kyaggwa ekyo twakisiringa kyaggwa nga nyakisiringa nkyajjukiza abantu bange nkipa tewabagenda mu nkuuka abantu baleke ate nga mbaleka baaki baleke bagende mu kukoba bagenda oba tebagenda baleke ne kala bagikyusizza ffe tuyinza okutunula ku yellow kala nupo oyinza okutunula ku yellow kala ki gye bakyusizza loli ebaddeyo lwedi nga ya Airtel kati bataddeyo biyero ng'era ffe abaana baffe bagenda mu biyero tuli ku Kasolo minisita Kasolo n'okusazibwamu kw'ekivulu kya King Saha wonna wenzitya naye ffe Bobi Wine babadde bamukuba nga ye tebamufaako tebamunyega tebamulwanirira ffe bwe twavuddeyo ate ffe tuli babi nnyo tetuli baganda olidde tuli bigandaganda ku Bobi Wine bo badde basirise ebyo tetukyabikkiriza wootuweera naffe tukuweera ate ebbanja lya mwenge liggwa na mwenge kyovulira nkuge nti abaana ba Kasolo tubalinze abaana tebabiriimu bali baana bo tebalina musango mu bino tujja bakyawa n'abaana tubakyayireko ate nga lwaki abaana kirala kyekinga babayisi magoba onaakola omuntu ekibi ate omusango nagussa ku baana bo agubateekeko ate kiba kirungi bw'oba okuba emmese enkulu n'obuto obutwaliramu naye bannange anti ziri mmese bano bantu gwe totanga ku mmese wakaawo totanga ku mmese kituufu era obuto toyinza butaliza kati oyinza obula kati obuto tebulina musango kambuleke kubanga buto era bw'owuttula emmese enkulu n'akato keekaabi n'okawutwa paka kufa anyaga nti obuto obutaliza bw'oba okuba emmese enkulu nedda kati ziri mmese naye kati twogera ku bantu abaana ba tebalina musango abaana bo tubajjemu bo tubaleke tudiringe n'abantu abakulu kubanga oli bavayo nabo kibakwatako ogamba taata waabwe taata ng'osusse tekibakakatako kibakakatako taata ng'osusse taata tunaalyawa taata weeyise bulungi tomanyi omuntu ku nsi asinga kuwulira kya mukazi we na mwana we naye kale nze mbadde ndowooza baabana tubaleke tudiringa n'abantu abakulu kubanga omuntu omukulu kuba kati ye mwami Kasolo ye mu politics mwali n'ebyakola abikola nabyo neze ŋŋamba abaana bo eze bwe ndowooza tetusobola baleka nkugambye omuntu yenna awulira mwana we na mukyala we kati oba abaana baganya okutwala obuvunaanyizibwa okugamba ku taata waabwe nabo tujja batwaliramu omuntu yenna gwe kyogamba abaana be bino tebabiraba naye omuntu ayinza okwebuuza ekibuuzo nti King Saha obuzibu bwavuddewa okuyimiriza ekivulu kye musango kigwalina kubanga King Saha teyeesimbyewo newankubadde nti awagira Bobi Wine naye teyeesimbyewo anti Kasolo alina amaalo Kasolo n'obumutunulira bwokyatunula maalo meereere wulidde kati ye Kasolo alowooza nti ebyo bwabikola bimwongeza bwagazi
nti ku movement tayagalayo bawakanya gavumenti genda kyotera. Kasolo ekyotera si wa nnyina oba si wa kitaawe, kyotera wa buli muntu. Kyova olaba luli yatta n'omuntu nagamba yatta omuntu, omuntu yagamba si yamutta, ate nga si yamutta. Ani yamutta? Yamutta yagambako nti si yamutta, yaligambye ati kasolo n'omutima gwera ogulaba gwa butemu. naye tebamuwabira, yateekamu ssente, tebamuwabira mu kooti kubanga bwabanga yateekayo ssente. Nze ekyotera mbeerayo, nze omwana wange first born babadde bamuzaala Kabira oba bayitawo Kabira, ono yali yesimbyewo. Second born maama we badde bamuzaala Kabira. Simanyi bayitawo Kibanda, simanyi ovirawo Kabira. So ekkuba erikyamayo ng'ogende waabwe waliwo ababikira Mariya oba Yesu oba bayitawo Yerusaline, akalo kali awo. Nze mmanyiyo nnyo gye bazaala mukazi wange era mbadde ŋŋendayo. N'omwana wange yasomera ku Zaake Senior Secondary School, so kati lyafuuka ly'abafaatha n'abasisita. Ab'Ensambya baaligula, Nsambya hospital baaligula, kati batwenyingirayo bafaatha n'abasisita. N'omwana wange gy'asomedde from senior 1 to senior 6, essomero bali baliyita Zaake Senior Secondary School. Kati nze eyo mbeerayo nnyo, mmanyiiyo. Era omuntu gwe yattalwa kuba bambi famire yagisanga njavu nzibu, yagiwaayo obusente n'agikanga n'ogitiisatiisa nga bw'ajja ogigoba ku kyalo senga eremerako. Ne kasolo yatta omuntu. Kyo sikinako bukakafu, Ate tokinako bukakafu, ensi yonna teyamanya. naye yavayo n'akyegaana, Ate yagamba si kituufu. Ate si kituufu kikya omuntu teyamutta. Kasolo ne bw'aba atunulwa bw'ati olabira ddala omutemu awedde. Kasolo atunulwa bulungi. Nedda. Kasolo bw'aba akutunuulira atunulwa bulungi. Nze kasolo mumanyi, ayogeza fujjo, ayogeza busungu, ayogeza bampaane, ayogeza malala, ayogeza butujju. Ne bw'aba ayogera bw'ati kazindaalo, nze olaba li yakuŋŋaanya abakubi b'amasimu nti agenda bbawo emyoga, nabaga temunteekamu, soba kutunula kasolo. Nabaga temunteekamu. Oba tebakuyita buyisi, Bampita n'eŋŋaana. Era tazibawanga. tebazifuna, Yalimbalimba bizolo, nabagamba nembaga oyo muyaayi tajja zibawa. tebafuna yadde n'ekikumi. Ayise simanyi abalediyo koola mukuŋŋaane, ŋŋenda bbawo emyogo, bakoma kubasomesa, ne guno gujja tazibawanga. Ate walyoka n'oziba mu makuba nabyo biweewe. Nabigamba nze nabasooka mu masimu, nze nabatendeka mu masimu. Oyo omusajja muye tajja bbawa ssente, era erinnya lyange muligyeko, sizaagala ssente ze. Bonyinza omukuba ekikonde kya bwereere, bonyinza nanyiwa kasolo. Naye babayisima amanyo galina makanyu g'ekikonde. Nyinza okukuba kasolo. Elwalwa omutima wagamba wali bakuba ekikonde, walwalwa omutima okyalina akakanyugamu ekikonde. Fazali nfa naye. Fazali nfa nanyiwa kasolo. Mwafazali mukuba ekikonde. Ate kasolo nze yampona nga tuzika omugezi Mulindwa Muwonge, naye ne buli badde ndikuba kasolo. Tosobola. Kasolo. Tosobola. Era nze kasolo bwansanga nga neesege, ne bubadde ndikuba kasolo. Omusajja w'amaanyi. Aw'amaanyi gaki? Ekiwoko kyeki? Ate oyo katalina maanyi, omuntu awasa ennyo taba na maanyi. Kyogamba togalina. Ani? Nze mpasa awasa nnyo. Ompise kasolo. Nze bage mpasa awasa nnyo. Nze. Nina abakazi babiri bamala. Abakyala babiri. N'abaana bo ogamba basatu. Nina abakyala babiri songerako. Ate abaana bo osuubira okwongerako? Nabo sisuubira, abaana basatu bamala. Era bwabangayo omukazi ajja n'omwana ow'okuna taba wuwo. Nina abaana basatu n'abakyala babiri bamala.
sina busobozi buwasa wa kusatu, sina busobozi buwasa wa kuna. Ate n'amaanyi sigalina ago. Mpasa abaana b'abanja ate nzungire owa Dokita Kimbowa. Era Dokita Kimbowa ezange tajja zirya. Amaanyi gennyina ga bakyala babiri onule. Togattako. Amaanyi gennyina ga bakyala babiri onule. Naye Kasolo yeesobola, minisita yeesobola. Talina na. Ye amaanyi agalina mu nsimbi ne mu talina ne byeyesobola. Naye nze ndikuba Kasolo. Era Kasolo bw'onsanga nga weesege ndikuba Kasolo ne bwe ndimusanga ku mukono ndimukubamu ebikono ebiba 6. Tonamukuba oti abaana abasirikale. Abasirikale balinkwata mukubi. Okujja ne mukubi bino ebya Kenzo byakuba Kasuku. Bino ebyokumukumu bino mukyala wandabye ne Kenzo yalina amaalo. Ebyo nabyo biba bikonde. Ne Kenzo yalina amaalo. Owulidde? Ebyo nabyo biba bikonde. Ne Kenzo yayolesa maalo. Nkubayo 3 4. Ng'odduka. Ate nziruka mbeerawo nga bankwata ngambaga mukubye Yesu. Ono omusajja simuwagala yantama. Nti tugende mu kkooti. Nga tugenda mu kkooti. Nti wamukubidde ki? Yantama simuwagala. Ate yakutama tomwagala gona gw'omusango. Nze yantama simuwagala. Ng'omulamuzi agamba genda nkusibye emyaka 10. Ate bayinza okusiba. Luzira. Teri naawe asobola kusiba myaka 10. Gw'abalamuzi obayita basirusiru. Era bw'aba akusibye ennyo myezi 6 myezi 3. Ate omusirikale bw'akkuba essasi ng'olumbye mukama we. Nga ŋŋenda. Totya kufa. Nze ne sitwago yangumyagumya dda nnyo. Waguba. Naguba. Nze sitwago yangumya. Oli kintuntu kati oli awo. Nze naguba sitwago yammalamu ddaama okutiitiira. Tokyali mu kasupu konna, sitwago yakuyuzaayuza, yakufunyaafunya. Ndi mu sitwago. Olinga kikebe kyakukuba asanga yasaamu. Naguba. Oyo Kasolo n'ajooza abantu. Olaba ze ne waffe Butambala. Aguzeeguza ettaka. Yagula ne we baazika maama wange. Naye awo wenja okufiira. Awo we mulinzi ajja emitwetwe ekibibi. Maama wange we yeebase. Wenja okufiira ne Kasolo. We yagula? Kasolo yagula ebijja biwamamu by'okubukojjako. Ekyalo bakiyita mitwetwe kibibi. Weebasewo maama wange bamuyita Afuwa Namutebe Naalongo. Ye bwe yajja we yagulira ddala? We yagulira ddala. Kati ebijja baabijjawo? Ajja abijjewo. Anti yagula? Ajje kale buli ayagula kyoga buli wogula ekino ng'okitwala. Kati Kasolo baba bamuwaanawaana ajja emitwetwe abijjewo. Si bwe yagula n'asasula? Ajja abijjewo. Bakojjaabo bajjajjabo baamuguza? Ajja abijjewo. Nze mulindidde mitwetwe. Kasolo ajja emitwetwe. Ne muganda we Kazibwe Yasini Kazibwe bajje babijjewo. Naye kino ekiza ekyokutandika okuyimiriza ebivulu bya King Saha tekigenda kumukosa kubanga yesi munnabyabufuzi wadde nga yogera ku byobufuzi era wagira Kyagulanyi. Kijja mukosa. Naye teyeesimba osigama nti anawe ayagala okwesimba. Kasolo talina we yali awangudde. Ekyutera abantu abeesibako bwesibi. Kyovula yatuuka n'obattamu omulonzi. Kasolo ekyutera tebamwagala. Kasolo ekyutera talina we yali awangudde. Abantu abeesooka bwesoosi abeesibako bwesibi ni tebamwagala ekyotera. Nze gambye ekyotera gye nawasaayo omukyala. Mbeerayo nnyo. N'omwana wange yasomerayo emyaka 6. Ekyotera mmanyiiyo nnyo. Naye ekyotera abantu tebaagala Kasolo. Bino byawoza nti abakyala mwagala ki? Akuŋŋanya bimalaaya. Manyi bimalaaya tebiswala. Abakyala mwagala ki? Kasolo n'abiwa akazindaalo. Abakyala mwagala ki? Kasolo. Kale n'owemula mu lujjudde lw'abantu.
ati lyerinnya Kasolo kati lwaki aga nti abakyala baagala ki yes ye Kasolo baagala ye nga bunagamba nti abakyala mwagala ki tiisima olowooza abantu tebategeera olowooza abantu tebategeera kati n'ogyowemula mu bantu mulujjudde bwotyo kale ababayisima waliwo ensonga endala of course naye eretambudde mu weekend omwo eyogeza abantu obwama yeya mwami Mpuuga Honorable Mpuuga okuvayo n'ategeeza ng'ali mu maaso g'abantu beyadde anoonyamu akalulu n'agamba nti bali bagala kutta baana be ba NUP nga bagala si baali wabula bagala kutta baana be simanyi oba kubatta batya ekyo gogeno kitunyonnyola lweka gwe wakitegedde bulungi naye nze kyannemye okutegeera obulungi teyakomye okwo ensonga ziri bbiri teyakomye okwo n'agamba nti nno nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu yawulira ensaalwa nga ye bamuwadde abakuumi yagambye nti bamuwa abakuumi 15 naye mbu bamuwa abakuumi 15 bya bimu ku ebyo ebyanyiza President Robert Kyagulanyi Ssentamu mulwokuba Mpuuga bamuwa abakuumi 15 n'agamba mbu era yali agwanidde okubeera nabo nti kubanga ye yalinga akutte fulaga ya Uganda yensonga lwaki abakuumi abo yali alina okubeera nabo yanaga nti abakuumi abo bajjanga kukola mulimu gwabwe era bwe bagamba gukola ne baddayo gye babeera kati naye yagamba mbu omukulu kyekyamumuwalanyanga ye mwami Mpuuga bye bigambo bye ekikulu Mpuuga adayinga enviiri ze nakwerusa ekyo kimugamba dde era kimanyi yeeyongere yeruse ate atuggyeko amaalo wulidde kati okumanya omusajja oyo tategeera tosobola kuŋŋa nti Kyagulanyi yakwatibwa olw'abakuumi Kyagulanyi Uganda yonna emukuuma nze nakafuna abavubuka bawera nga 100 nga bansa bagenda kukuuma Kyagulanyi abavubuka nga 10 nga bakugamba twagala tulabe ututuke wa Kyagulanyi twagala kukuuma nembaga nti muleke abakuumi abalina Uganda yonna ekuuma Kyagulanyi ne Bayibuli yegamba nti ekibuga ekitakuumibwa maanyi ga Katonda abakuuma bakuumira bwereere teri muntu atayagala kukuuma Kyagulanyi olaba naye kenyini njagala okubeera ku base ku kido kye amanyi ogalina maama we negonga yalwaki lwaki onga nkufaananira okubeera anti ndaba abana abamukuuma babeera bakamenyo babeera bakolamu kyogaba buli kamenyo yateeka okukuuma omuntu ate kati omuntu aba talina maanyi lwaki sebo kati omuntu atalina maanyi aba tabaasa okukuuma afande mudogo ng'abadde akuuma omuyaye we kakolamu ssebo kakola nzinako kabera ku punching bag kasulasula obuuma awo nze ndabye bangi nnyo kyekitegeeza nti omukuumi olina kubeera na kanyama omukuumi n'oba tolina kanyama olina kuba nallo na training osobola okuba nga tolina nnyama naye ng'oli trained ng'oli trained nabukodyo bw'osobola okukola era nange neegomba okukuuma Kyagulanyi era gye bujja nyinza okubeera ku bakuumi be kuba nateekayo dde okusaba kwange okukuuma Robert Kyagulanyi naye toliwe ni UP kyogamba buli ali ku Kyagulanyi weni UP buli amuliko WNUP omujjo WNUP memba omujjuvu nange nja kujja balina kaadi balina ebirala byonna kaadi tonnagifuna bwe kina kyetaagisa kuyingira NUP mu butongole nja kugiyingira nkume Kyagulanyi kati Mpuuga bwe tukuvuma obutategeera totunenya Kyagulanyi abakuumi yeesalako bwesaze kati Kyagulanyi yakuwa omulimu naye Mpuuga oba alya mmere ki bannange bana abaana ba TikTok n'abanopu munyonyeze ku mmere Mpuuga gy'alya mugituweeko mumunyonye waali emmere tuziize abantu baffe baleke kuddayo okulya emmere eyo gy'alyako kati Kyagulanyi yakuwa amaanyi Kyagulanyi yakuwa ebitiibwa Kyagulanyi yakuwa abakuumi nti ate akwatibwa obujja Mpuuga kanya Caroline nagabye ebizigo bw'obiimette nnyo bijja ne bikuggyako waya kati bitandise Mpuuga ebyo ebizigo bibi nnyo
bw'obeemetta ennyo bikuggyako waya. Kati Mpuuga bimutandise, mujja kulaba ng'akoze n'ebisingako awo. Kati Kyagulanyi akwatibwawo mu buggya. Kati batukwatidde abaana 15 bakyali mu makomera babakutte embalala, naye Kyagulanyi ate abamuko mu bukumi beeyongera butya. So abaana baali badde batya ne bagamba nga bakutte 15 ffe tetugenda, naye nze ogenyireyo 10 bansaba 10 bweddu. Nawulidde Kyagulanyi akwogerako, nawulidde mukyala First Lady akwogerako. Njagala ge ogwo omanyi abaagala okukoma mukyala Lady, First Lady mukyala Kyagulanyi nabo mpezaayo 10 nga bo baagala genda kukuuma babbi. Kati ate gwe Mpuuga bw'otugwirako eddalu, ekyokugwirako eddalu kiba kinenemu. musajja mukulu Kanyabi Caroline wo nakudayinga nviiri ne bino bireke. Kati ningangera kiyagambye nti aba NUP baagala okutta abaana be. Teri ayagala kutta baana bo, gamba oyagala basaddaaka, gweyagala obeesaddaakira. Teri ayagala kutta baana bo. Fe abaana bo kyetuyinza obbakola obbamma emirimu n'obutabakkiriza abantu bawasa kyokka. Naye teri asobola kutta abaana baki ba Mpuuga. Nawe Mpuuga teri asobola kutta. Twagala obeerewo olabe ku nsi ensuubize. Omanyi nti enkwe nga mbi nnyo, weevuma enkwe, naye teri asobola kutta. Gamba abaana bo oyagala beesaddaakira. Omanyi omuntu bw'aba n'asaddaaka abaana be atandika bw'atyo. Egamba oyagala basaddaaka, naye teri asobola ayagala kutta mwana wo. Bino golowooza yabijje ku ki byokugamba, kubanga sirowooza nti yavudde mu bbanga. Ebyogamba nti nno bagala kutta abaana bange nebifuna, kubanga ekintu kinene nnyo. Obe naawe nga omwana otonza muyingiza mu kintu oba oli awo. Nze bwe ndowooza mu kulowooza okwange toyinza kudya mwana omuteeka mu bintu ebyo bya teri naawe nze nkugambye. Kati either ayinza okuba anyonya ssente akange gavumenti. Omanyi buli ayagala okunyaga gavumenti ajja bw'atyo. Baagala kutta abaana bange, mumpeeyo ku ssente, mumpeeyo ku bukuumi. Kati ayinza okuba ayagala kubalwa gavumenti, agala baddusa mu ggwanga, badduse mu ggwanga bagende mu Amerika. Kati ayagala kubba gavumenti, ewulidde. Naye teri asobola kutta mwana wa Mpuuga wadde wa Beedi. Teriiyo. Either nga Mpuuga ayagala kusaddaaka abaana be, oba ayagala ssente, gavumenti emuwe ssente bapakire. Naye teriiyo asobola teriiyo akirowooza nako. Abeere Mpuuga kati tukutte tukwagaza ki? Olw'okuba odayinga bulungi enviiri, olw'okuba weeyerusa. Ani yeegomba obweru bwa Mpuuga? Ani yeegomba ddayi wa Mpuuga? Gwolaba kukwajja emyaka gyo kyadayinga enviiri. Kudayinga kaviiri musango. Naye gye emyaka gikyali ayinga enviiri, obanga anyooma Katonda. Obanga anyooma Katonda. Katonda yanyiigira omuntu atamatira ne kiyamuwa. Katonda bw'eba yakuwa enviiri nsiiwufu guma n'ezo mwami Mpuuga. Ate nekirala okuze. Gwe kyoga sirabanga omukazi agamba nti nyonya musajja wa nviiri nzirugavu. Simulabangayo. Tesagala musajja wa nviiri, njagala omusajja wa kaviiri akaddugavu. Oli mbalaba kubukedde kubanyonya. Simulabanga nze nyonya musajja wa nviiri nzirugavu. Saagala musajja wa nviiri. Nyonya musajja omweru. Simulabangayo. Kati bw'oba teriyo mukazi anyonya musajja mweru. Mpuuga ofa ki n'ensi? Ofa ki ne Caroline? Onyooma ne Katonda. Kulidde Katonda akuweza enviiri ate ozigattako. Kyova zijja kutabula omutwe. Zijja kutabula omutwe. Ate Mpuuga sirikako. Ne gwe tomanyi byakwogera, gwe tomanyi kuwa statement. Ulidde sirikako.
olaba ne Obedi omusiru omugwagwa asirikako si musiru si musiru nesirikako abamawulire bajje mu maaso bagaya abane sina kyakwogera naye tebabadde bamawulire yabadde mu lukuŋŋaana lwe nga akuyiga bantu anti asirikeko ayitirayitira si buli kigambo leka kufuuka nga kifulufiga fulufiga kyamanyi nekyatamanyi akyogerako leka kufuuka nga fulufiga kyamanyi nekyatamanyi akyogerako ekimukwatako nekitamukwatako akyogerako kamera si bwe bakutunuzaamu kamera nti oteekwa kwogera wabawo byogaana nogamba ekyo kankireke sijja kukikomentingako oba kaninde mmale okukolako lisaaki nempuuga gwe weevumya gwe weekubya ensi yakoowa dda nnyo ogyesibyeko bwesibi kati linda nno tujja Masaka olaba nga 29 olaba Namboozi yabakankanyiza omukazi olidde ne tujja Masaka n'omwana w'e Magere ate nange kolo nzija era mukyala Feibe ne Farida Sali amafuta ngaagala ne Juli Kakeeto ne Maria Mujita mu Amerika amafuta ngaagala agalumba e Masaka njagala litaazi nga 5 njagala fulu tanka zigende zivuge Feibe bambi alina omulwadde alina maama we mulwadde nnyo bambi nga kibi ngalabe naye mugyeko Feibe alina maama waffe mulwadde nnyo ali wano oba ali eriwo oba namutwala ebweru abadde akyali wano naye ayagala mutwala bweru maama waffe mulwadde nnyo ate nze nali mulabyeko mukyala mumyufu maama waffe wa Galubindi yasoma ebitabo bye era akozesa Oluzungu n'Oluganda nayetuseeko ewaka Oluzungu Luganda alabika yali musomesa kwe kusomesa ennyo ba Feibe kasala nga Oluzungu oyogera lumenyefumenyefu nga gatamu ku Luganda osobole okwanguyirwa mukyala muyivu maama waffe ne Feibe tukusaasira nnyo ekintu kulwaza mukadde waffe kiba kibi nnyo era Feibe nkuggyeko ku mafuta ate ku mbuzi ziri ziwagamba okusala embuzi kwali ajja kuwatanya Feibe ajja kuwatanya ku mbuzi kwali ne ku mafuta ko muggyeko kamale okujjanjaba mukadde waffe ali namu abali e Bungereza wabawo obuyambi ne Feibe wadde mugagga ne mu bumuweeyo bambi naye abwetaaga kuba maama akutte wansi ne waggulu ali mu kujjanjaba maama kati amafuta ngaagala wa Farida Sali munnamawulire Juliet Kakeeto oyo mulamu wange mulamuwo ne bbaawe Kakeeto mwami Kakeeto mukulu wange mwami Kakeeto njagala amafuta olidde ne Maria Mujita mu Amerika ne Medi Nsereko Sebuliba Medi naye kantandika okubalula eyakaveeno gweyagala okubukira mu bwotyo Medi omuyita mwavu Medi alina saluuni mu Amerika alina bizinesi mu Amerika alina saluuni mu Amerika alina bizinesi mu Amerika nga musajja w'amaanyi Medi obadde omuyita mwavu kitegeeza abadde abeera eno ng'esene ziva mu Amerika nti leero omusaze w'emitwe emeka Medi alina saluuni mu Amerika Medi si siteeke zaffe abaana tebamubba ne basala ena ne bamugamba tusaze ebiri oba gumu ebyo biri mu Uganda tebiri mu Amerika abaana bamanyi okubikola basala ena naga nti tusaze gumu oba ebiri ne mu Amerika olaba mu toilet mwe muli kamera mu toilet munda mwenyini mu toilet ani akulima toilet z'omu Amerika nezikulaba nga weekuba sipeeyo ogenda kukola popo anti oyinza okwonoonera kamera oyinza okwonoonera toilet ekulopa mangu President Yoweri Museveni has laid the foundation stone for the impressive 135 billion Grand Busoga Kingdom headquarters, marking a significant milestone in the kingdom's history. This occasion ushers in a new
era of cultural pride and dignity while embarking on a transformative journey for Busoga Kingdom. Kyabazinga of Busoga ninda bawana ekifaananyi nga Kyabazinga ali ne Mwami Kaguta Museveni nga ateme vunike bakira kutema vunike era okuzimba ekizimbe kye bayita Grand Busoga Kingdom Headquarters oba Busoga Kingdom Headquarters nga kino kigenda kwemmenta billions 135 era eza wano era nga kino Mwami Museveni yakisuubiza Kyabazinga gwe Busoga. Nalabyeko abantu abamu nga bavaayo nga lumayogera bibye ekiko Mwami Museveni alyoka kubanga si musiraamu naye naali mulese mu swala. Mwami Museveni abako musiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga najjuse da kuba mulimba muzibu. Kati ezo yasasudde. Zijja kufuluma. Ate zifuluma ddi. Ebintu bya Mwami Museveni biba byebyo. Wulidde. Era wamu Abasoga mutaamuuke. Bwatyo yagenda ku bataka Emmengo. Sente zifulumanga. Bana abataka. Abagenda okulaba Kabaka. Tomanyi yabagulira ettaka. N'esente ziganye okufuluma bonna abatadde kwa idolingi bali awo. Yagulirako abavira baasi myaka 2 tebagifuna. Sikiwa nti yali agibawadde. Abasiraamu yatugamba ogula omuzikiti gwa William mubajje gwe yali atunze. Sikiwa nti yali agumazeeyo. Abasiraamu yagamba okuddiza omusajja oli ettaka lyaffe ly'Essembabule. Sikiwa nti byali biwedde. Ebintu bya Museveni okujjako nga biri mu kaashi. Kati abanyoonya kalulu ne tebiriiyo. Tebiriiyo. Naye nga kanyini abaddewo ng'aleyinga foundation. Ate bw'aba asobola batajja na ssente. Lumu mu kikapu. Ajje nazo mu kikapu. Nga bwe bakola abaana bano aba Uganda Cranes nawulira waliwo omwana yaŋŋamba olugambo nti Mama Janet yajja n'ekisawo ku mupiira ogwasookera ddala mbwe ekisawo kyali wali eri nga kirimu biliyoni zaabwe. Bwe twagala naye bye Mwami Museveni ebyo abalimba Abasoga abalimba temukkiriza abanyoonyamu kalulu. Bw'aba yazirese yatemye evvuunike sente zabadde zisitowa nnyo. Ye ku mmotoka zatambuza 88 lwaki yaleseyo emmotoka emu ng'egimu ssente. Ebyo abalimba temukkiriza okuggyako nga zibawadde kaashi. Abasiraamu bakyabanja. Abataka b'Emmengo yabagulira ettaka n'abakola ne Sako tateekangamu wadde n'ekikumi n'ebyapa bikyagaanye okujja. Wulidde. Abasiraamu babanja abavira emmotoka basitejjanga. Wulidde nedda ssebo temukkiriza okujjako ng'azirese mu kaashi muzikkirize. N'ebyo nti atemye vuunike mwali badde mumutwala kakaaba. Mwali badde Abasoga babaga be mwenna mwalige be temwalikiriza. Museveni nedda ebye tebiriiwo bya bulimba bwereere. Ate n'ebizibu yesikale wadde ne Kyabazinga baagala evvuunike naye ebizibu ebiri mu Busoga bingi. Envunza okubasiisa ekyapati mu ggwanga lyonna. Gw'obadde okimanyi mu Uganda yonna Abasoga be basika kyapati. Mu ggwanga lyonna? Mu ggwanga lyonna basiisa kyapati. Ng'ate Abasoga abo baali basomi. Buli mulamuzi yenna alinganga Musoga. Buli mulamuzi yenna Wako Wambuzi bonna baalinga Basoga ne bonna abagobye mu bulamuzi. Buli wa pulizoni yabeeranga Musoga bonna abagobye mu pulizoni. Buli wa poliisi yabeeranga Musoga bayisa abirye bonna abagobye mu poliisi ayingizayo Banankole. Kati abalumya nvunza abasiisa kyapati abalimya bikajjo. Ate ebikajjo bibasala bambi bibasiwa. Abasoga basula beetakula ekiro kyonna. Wali wasiza ku Musoga? Wali omukwanyeeko? Asula yeetakula ekiro kyonna ng'ebikajjo bimusiiwa. Nakwonako ku Musoga.
oba era alina ebirwadde bye birala yakulimba nti bikajjo yaŋŋamba bikajjo bonna baswa beetakola ebyo ebikajja nti byokya ate bw'omala okunaaba amagimbi gafuluma abasoga bonna baswa beetakola ekiro kyonna obudde kejenge olidde kati abalimya bikajjo ne bibasiiwa ate edda tebyabasiiwanga bitandise basiiwa ku mulembe guno ku lwaki oba yabateeramu eddagala libasiiwe ayinza okuba nga yabateeramu eddagala ne libasiiwa edda ebikajjo tebyasiiwanga nebisiiye ku mulembe guno kati ebizibu by'abasoga bingi ebizibu by'abasoga bingi balimanga ebinyeebwa siga emayido amayido kati byonna tebakyasoba birima ebinyeebwa nga byavanga ebusoga ekinyeebwa nga kyalinga nga kiwooma kati ebizibu by'abasoga bingi nnyo mwami Museveni tosobola bikolako obafuza emyaka 4 obajolonze bujolonzi ate mukama waabwe baligumidde ku mukama waabwe wuyo wamulwaza bulwaza wulidde wamusindikira birwadde baligumidde kadaaga mukazi wattu takyafaananikika essaawa yonna ali kukufa ali ku magombe road wulidde kadaaga walibadde omulekera ekifo kye wagenda kiwaanite wulidde kugaba abasoga mwami Museveni kyakoze abasoga bayisizaamu amaaso ajooza abasoga akudaalidde abasoga era mbadde nsaba buli musoga wooli towa ku mwami Museveni akalulu buli musoga yonna gy'oli towa gavumenti eno akalulu konna mukawe Bobi Wine buli musoga yonna gy'oli akalulu mukawe mwami Bobi Wine n'ababaka be ne bakansala buli wosanga nooputiikinga tujja mubagira mu buyinza mujja kufuna ku nsi ensuubize mujja kuddayo gye mwali busoga yalinga ebeeramu industrial area industrial town Naikyero zabeeranga Jinja buli factory yonna yabeeranga Jinja ebusoga wabeeranga factory z'eŋŋano mpitirivu zonna zaggwawo ebusoga wabeeranga buli kintu kyonna nga kiri busoga olaba n'ennyanja yammwe yagibagobamu ennyanja yammwe yalinga ebataasa ennyanja abasoga gwe lwaki buli muntu yayagalanga okwana abasoga teri nva zisinga kunyiriza muwala nga kyennyanja ey'empuuta enyiriza abawala abasajja bo tebanyirira bwe bagirya naye esinga kunyiriza bawala okola nti abantu beegombanga nnyo abasoga nga biba binyirira nga bitiribiita ne kati nga bakuleetedde omusoga olabanga omukalamojja bafaanana bubi bambi bafaanana bubi edda nga nze neegomba nnyo n'okuwasa ku musoga tolaba ne Fred Sibata bwe yamukubamu oluyimba namuyanoba abasoga baalinga balungi nnyo naye bonna mwami Museveni yabavuwaza olidde bano musoga yanyanga olususu nga teri muntu asinga lususu wano nga musoga nga baba n'olususu ne bonna kati bw'olaba ku musoga oba omuyita mukalamojja ogamba avudde kidebo abasoga owayo ogamba avudde kidepo kati n'olwekyo bambi temuwa mwami Museveni akalulu akalulu konna mukawe Nuupu wosanga Nuupu tiikinga wosanga Mbuleera tiikinga ate no nti busoga yokka Uganda yonna tubasaba kalulu tubasaba kalulu ne Lubongoya bamumpeera akalulu Kampala Central ng'omubaka wa Parliament ajja 2026 so tumutiikinge Lubongoya SG musajja mukozi musajja wankyukakyuka musajja lwanirira abantu ba wansi so waali nnyo Lubongoya SG Lewis Lubongoya womulaba Lewis Lubongoya President Robert Kyagulanyi Ssentamu na buli olaba Umbrella waliwo omukyala
yabbye muganda wange. Yamubye eki? Omukyalo ono bamuyita atusaasire patient. Atusaasire patient abeera Najjeera. Kati yatuuka ng'akwata contract mu KCCA nga yegatta ne muganda wange okuyiwa malamu ekiteezi. KCCA tugyebaza, yasasula ssente zonna, naye kati omukyalo ono n'adduka ne ssente miliyoni 2. Omukyalo ono yeeyita atusaasire patient abeera Najjeera. Ate alimba abantu bana aba State House mutuyambe. Omukyalo ono agenda akosa erinnya lyammwe naye nga tabeerangako mukozi wa State House. Ate omukyalo ono abbye abantu, alina ne kampuni ya security ya Securico nga yagikulira ne kampuni eno tujja gyogera. Omukyalo ono abbye buli muntu yenna. KCCA yasasula sene n'azibba ku bantu, bakontrakita, baddereeva bayiwanga ettaka, baddereeva babanja balinganga 15. Ate muganda wange bamuyita Lukoda Abdulkarim. Abdulkarim yeeyimirira baddereeva. Kati muganda wange takyalina mulimu. Muganda wange yafuna n'ebirwadde kati, naye omukyalo ono yadduka ne miliyoni 2. Emiliyoni 2 KCCA olwasasula n'agenda aziggyeyo ku akawunti n'abula nazo nga taziwadde bano. N'olwekyo mukyala atusaasire patient, munnange obunankole tekitegeeza bubbi, leka kukyayisa banno. Obunankole tebutegeeza bubbi, ate obunankole tekutegeeza kujooga bantu. Bangi nnyo abantu balamu nga banankole, bangi nnyo ab'amazima nga banankole, naye muleke kuvumaganya ggwanga lya bannammwe. Bangi nnyo abawagira Nuupu nga banankole. Kati atusaasire patient, bambi tukusaba za ssente z'omusajja. Olina kampuni ya Securico eri Najjeera, byonna tujja biraga ensi n'ekifaananyi kyenkirina oba nkiraga ensi, kuba kati ne kkooti emunyonya. Ali ku kooti ya warrant, bagiyita kooti ya warrant, bamutadde ku kiba kuntumye n'ekifaananyi ono bakimpadde, oba tukiraga abantu amutulabirako. Tujja kusooka kukakasa kya kkooti emunyonya. Nanyikoddeyo amawulire agatali matuufu, buli kyenkuwa kiba kituufu. Mala kukola research. Kale tugenda kumusaaka. Kale toyanza nnyo toyanzeege, naye nange nja kukutegeezaako Delatory Football Academy weeri nnyo. Academy eno y'abaana bato abasamba omupiira era abaana batrainingibwa obulungi ennyo okulaba nga bakuza ekitone kyabwe. So nno bakukoowoola gwe omuzadde wenna nga tugenda mu luwummula luno oluwanvu olwa Desemba. Omwana mutwale eyo aleme kubeera kakusiba ku katyuni, kusiba ku TV, kusiba ku kyalo ng'ataayaaya. Mutwale eyo ku Delatory Football Academy asobole okuba nga atendekebwa omupiira, ekitone kye kisobole okukula. Omuzadde ng'osomesa omwana lowoozaako ne ku kitone kye, kubanga ate ekitone ennaku zino ebitone bisasulwa nnyo n'okusinga ebitabo. Ennaku zino so n'olw'ensonga eyo omwana mufeeko babeera mu bitabo ate nga n'ekitone bwe kikuzibwa. Naye nga abajja omuyambako bannaffe aba Delatory Football Academy bano balina abakoci abakugu abali ku mutendo gw'ensi yonna. Balina ebikozesebwa, buli kikozesebwa kyonna mu kutendeka ebya omupiira babirina. Balina obusawo obutono buno bayita butafu, balina n'ebisawo ebinene ebisambirwamu omupiira. Abakoci mbakugambye bakugu bulungi nnyo, kyokka ng'ate era n'ebisale bisaamusaamu. Twalayo omwana bajja mulabirira bulungi, bajja kumukuuma okuva ku Lwokutaano, okuva ku Mande okutuusa ku Lwokutaano essaawa 2 ez'okumakya okutuusa ku ssaawa 6, okuva ku myaka 4 okutuusa ku myaka 15 egy'obukulu. So omwana osooka omutwala eyo n'aba nga ensonga zonna azikwasiganya bulungi. Kakati okumanya ebisingawo ojja kuba ku 070 65 61 59. Essimu eri 070 65 61 59. Kale mutwale eyo Power King. Power King gye tukyakalira buli lunaku okuva ku Mande okutuusa ku Mande. Mpozi gundi yaba TikTokers ya Friday.
babeera ne tiktok buli lwa friday balanze nono muyimbi mulaba oba jjaddi ono anko cumi anko cumi naye waali wano ndoza mu wiiki eno ajja oba tujja kwongera okufuna details naye kye nasinga okwagalawo waliwo obwana obuwala buweereza obwakabi ate tobwegomba ssebo obwana weebuli ne towegomba waŋŋaana ssebo guma n'omukazi wo era ssebo kwenyweredde nywerera kwoyo tweyaziza tugenze